Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire, Ssaabawandiisi w'ekibiina ki DP Gerard Siranda agamba nti bukyanga amasomero n'amasinzizo biggalwa olw'okutangira okusaasaana kwa COVID-19, emize emikyamu gizza gyeyongera naddala mu bavubuka abalina okuba ku masomero. Ffe tulowooza nti gavumenti ereme kwekweka, tukkirize nti COVID tugenda kuba naye, COVID waali ajja kubaawo, tukole plan. Ate olaba ne plan ya mobilization ku immunizinga, tusaba abantu okukola immunization. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti erowooze ku kuggulawo amasomero saako amasinzizo nga bwe yakola ku bifo ebirala. Tosobola kusigala ng'oguddewo maloogi. Loogi busuubuzi, tubwetaaga, buleeta ssente, naye ate n'osigala nga gwa amasinzizo magale. So kirowooza nti ng'ensi tuba tudaivatinga ku moto yaffe ya kulwe Katonda n'ensi. Tusooka ku lwa Katonda, ensi n'eryoka ejja. Ono era asinzidde wano n'ayambalira ekibiina ky'NRM kyalumiriza okukuŋŋaanyanga abantu abangi mu biseera bino ebyokwerinda COVID-19. Osobola kuba owa NRM nkuwa respect gyagale, naye level gy'olimu waliyo by'olina kukola. N'otandika social distance tewali, abantu balwanira ssente, bali mu layini bangi, abamu tebalina na mask. Toka ye chairperson wa National Task Force. DP era ekiikidde ensinga ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti nga birina ababaka mu paalamenti ebikyesulubabbye omukago gwa iPod. Tetulina kulowooza tetusobola okuteesaganya ku kujjako Uganda oba kukyusa Uganda nga NRM teriimu. NRM emu ku zo, era mu multi-party dispensation NRM emu ku pati 7. Therefore oba weerimbye nti osobola okutuula nayo mu paalamenti ate n'otatuula nayo wano. Ekibiina kino mu kiseera kino kiri mu nteekateeka z'okujjukira obulamu bwa Ben Kiwanuka, munna-DP eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda eyasookera ddala. Bano batubuulidde lwaki kikulu okujjukira Kiwanuka. Abannayuganda baali batunda ebintu nga balima naye nga tebakkiriza kgenda mu katale straight. Era Ben n'alidinga process ya review. Bwe baamugaana okusoma ripooti eyo n'agiwandiika ne kwa omwaganya Abannayuganda okutunda ebintu byabwe nga tebayise mu bakayungirizi. Yalwana nnyo n'anoonya sikaala 300. Mu sikaala ezo 300 yagabira enzikiriza ezaaliwo then obusiraamu, obukatuliki n'obuprotestant zonna equally. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.